Emboozi egudde Amakerenda Moses kulabwasinkanye ssenkulu w'amakampuni ga Spear Professor Gordon Wavamuno gwagambye nti omuntu gwe yeegomba mu bulamu bwe era amaze akabanga ng'anoonya engeri gy'amutuukako. Mu bintu by'asobodde okwanjulira Professor Wavamuno gwe musibi ku yakuwangula ogw'ensi yonna gwagamba nti kye kimu ku birooto bye by'azaatuukiriza. Neebaziza nnyo Mukama Katonda eyakuuma ekigambo kyange nga kiramu nesobola okubeera nga ntuukira ku kirooto kyange. Nze neebaza nnyo chairman olw'okubanga atannyongedde okumpa amagezi. N'aŋŋamba nti weewaawo teweetaaga otandike na waasiwaasi, weetaaga otandike mpola mpola. N'abasajja abazungu abajja wano ne bazimba ekkanisa ze tulabako kati baatandika mpola mpola. Nolwekyo n'otandika n'akantu nga aba olunulwa kuwa siringi 15,000 aba alina kyagize kyakoze. Otandika n'ekintu ky'osobola okutandika nakyo n'ogenda ng'ogaziwa nga nate bw'okola omulimu oguvaamu ssente. Olina okufunga bw'olina manager, olina okufuna abantu era nabo abasobola okuprotectinga image yo n'ebyokola n'ebigendererwa n'ekirala. N'ate nga bw'oli muntu w'abantu obuwagizi obujja mu bantu negenderera wawo ogenda ne baani bogenda okwogera nabo n'ebyoyogera nabo. Gula agenze mu maaso n'annyonnyola nga bw'alina enteekateeka z'okuzimba ettendeko ly'ensambagere mw'asuubira okubangulira bamusaayi muto mu kaweefube okwongera okutumbula ebitone n'okuddiza abawagizi be. Ekyo ne kindaga nti nteetaaga okutandika mpola ate n'okubeera nga ebintu byentambulirako biri mu buwandiike bulungi, okubeera nga tofuna buzibu kubanga tukola nnyo ebintu neotuuka essaawa omuntu omu n'akwegaana oba n'akusuulirira. So kino kinnyongedde okulaba nti ngenda kweyongera okwettaanya ate naye nga bw'agambye nti kubanga buli alina kye yakozeewo bamwongererako. Ne Bayibuli egamba nti alina yayongerezebwako. Abadde antumira mu musinkane era olwaleero njogedde naye neŋŋamba nti kajje twogere era twogedde naye nga baga nti okwagala kuva muki mu kuteesa tunaatuteesezza mu maaso ebyo waliwo tuyinza okumukwatirako. Mu ky'okugunjawo Academy Professor Wavamuno amusabye akole enteekateeka gy'asobola okutuukiriza mu kaseera kano n'okulekawo omuwaatwa kw'asobola okwongereza. Wavamuno yeeyamye okudduukirira Golla wabula amusabye asooke ateeke mu nkola pulaani ze olwo lw'anaamukwatizaako okutuukiriza ekirooto kye. Waliwo ekigambo ky'Oluganda ekigamba nti lubaala embeera. Siina kye nyinza kumuwa okugira nga ndabye nti alina kyakola n'ennyongererako. Niwe naga nti janjemu bameka bamasikini abali ku luguudo waliwo wali olaba yazimbye ennyumba. Naye ono alina kyakola bwetulaba nti kigenda kivaamu era ensonga lwaki musinkanye olwaleero. Ampadde okubeera nga bwe mba nina olulwana lwonna oba entegeka yonna ampadde okubeera nga nanga ekisinga okupromotinga ebintu byaffe bino kulanga era ekisobola okubisuula kulanga. Naye nze bw'aba ampadde platform ng'eyo bwetyo ate aba annyongedde obugagga obw'omunda obwekusifu kati kiri erinze okwongera okugaziya emirimu gyange gye nkola kubanga ampeese ku mugongo era ne kino nyongera okugamba abavubuka nti obutagivinga up kintu kirungi nnyo. Golla yeebazizza ettule mukubiddwa Professor Wavamuno okulangira obwerere ku WBS Television ebivvulu bye byonna. Golla ali mu nteekateeka za kugabula abawagizi bwe nga Juni 6 ku kisaawe kya Odi Kampala olw'engule y'ensi yonna gye yaakamala okuwangula gye buvuddeko. Frank Serugo, WSTV, Kampala.